Mbujeje ne Hindu bechaye kata okakyali mawulire bwe Hindu nga tunanagenda wanajala kugamba ebigambo ebiringa bina bisatu. Red flags omusajja nga akukwana ekisokera ddala zonna joje yali azikulazeeko tewali kipya kiri awo gamba mbuna man followings ebyo nkwaniriza nategwe mukono gwe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe ate tewerabira kunyiga kadde osobola okufuna notifications buli tuleta videos empya updates ze tulina olunaku olwaleero. Baana bawala bano abayimbanga bali babiri Katale and Kando akigambibwa nti byandibanga bana babiri banaatera okwawukana kakati ensonga zino waliwo ekibatabudde ekintu kye bayita omuggo gwa Musa gutabula abantu buli omu naaba nga takyategeera n'owooluganda n'amwerabira n'amulaba nga nsolo okwegamba nga ebintu takyabitegeera awulirira tayagala nakukwata ku muntu we. Kakati amawulire agaliwo kigambibwa nti Katale and Kando abayimbi bano bandibanga bagenda kubanga baseparatinga anytime from now olw'ensonga nti waliwo engamba eziyitinga nambu omuntu abaawula musajja mbu omusajja oli ng'ayagala omusajja kyokka ate ono naye amwesibako mbu engeri gye bali baddugo mbu munnange biyinza okuba nga bya sharing kyokka ate ng'oli ali mulaba ebyaddala tayagala kugabana muntu we bayinza okuba nga basharinga ne bambala ebifaanagana ne bayimba ne basharinga oluyimba ne basharinga buli kimu nga sisters and friends naye eby'omusajja omusajja ekintu kye bayita omusajja tekizanyulwako. Kakati we twogerera abaana bawala bana babiri kigambibwa mbu bandibanga bagenda kwawukana olw'omusajja olw'ensonga nti omu ayagala omusajja ate n'omulala naye awulira amwagala kwegamba biri yaawo. Ate n'ekirala kigambibwa nti management yaabwe erabira ddala nga ssente zebataddemu okubanga baba promotinga ennyimba ze bazipromotinga kwegamba babambaza babatambuza okwegamba bakola buli kimu okulaba nti abayimbi bano batuuka awantu aw'enjawulo basobole okukola ennyo bazeka profit mu nsawo. Wabula kigambibwa nti ssente ate management zeteekamu nyingi ku returns ze bafuna. Kakati abayimbi bano kigambibwa nti essaawa yonna buli omu yandigenda bibye Katale and Kando. Tumanyi bulungi nti bayimba obuyimba obusufu obuyimba obuwooma kwegamba nga banyumisa omukolo naye ekiyinza obatabula tekiva wala ekintu kye bayita omusajja. Nyongera okubajjukiza abasajja babbula. Mwana muwala yagenze n'aleeta omwana gwe tumanyi Justin Namere n'aleeta ekivubuka ekigogofu ekigenda okukola emirimu obulungi kye batuma nti bebi nfumbirayo kamera enkooye nga bw'omanyi nakutukadde omugongo nga kibebi kifumba. Abasajja babbula oba muto oba mukulu ngwe gogenda n'oyo. Kakati kigambibwa nti ababiri bano bo ebyabwe si birungi ate waliwo ne kapa endala 224 tutwala speed. Waliwo kapa endala ate nayo engamba eziyitinga nambu bano ababiri bani followings everyone unfollow the other. Kigambibwa nti bagenze maaso n'okubanga buli omu anyiga unfollow kwegamba tebakyefollowinga. Waliwo engamba eziyitinga nambu omukulu Geosteady ne mwana muwala Hindu ekigambibwa nti ebyabwe si birungi. Mbujeje ne Hindu bechaye kata okakyali mawulire bwe Hindu nga tunanagenda wanajala kugamba ebigambo ebiringa bina bisatu. Red flags omusajja nga akukwana ekisokera ddala zonna joje yali azikulazeeko tewali kipya kiri awo gamba mbuna man followings ebyo byonna joje azenga abikola. Hiruda wakolanga nona kuyita Hiruda. You know why I call you Hiruda. I don't know why I'm stuck with that name. Hindu wasokanga kola wa secretary ku the house notabula makaga abandi notabula makaga prima wira makaga omukazi ogacyankalanyizo osigaziza lulenzi. Minaji we yajjira ne betika Minaji social media ne netika Minaji ngeraga yebuzibu kumbe Hiruda go wali obuzibu kuva dda Hindu nga go waleta debizibu makaga omusajja. Abaana wefuula dda nti gwa bafaako era bakumanyi nnyo nga maama omuto. Jeva ne Jebudda ne wokwata abaana bono banazanga emirundi ku 15 olunaku tojja fuuka maama waabwe.
ane n'ekirala oyo Uncle George mwandibadde kati muli used naye ebintu by'okutiisatiisa nga George n'onywenya obutwa buli bakucewa n'onywa obutwa onze bagwembi yeesonyiwa kuba obutwa bw'onywa bujja tuuka bukuttire ddala baku bino by'obunywa ne bamukubira hiruda buno yesse n'akunona n'akutwala mukwano olala bujja kukutalabirako no master of tears tukyamwogerako gwaddako n'ogenda kufiira ddala ebyo byowooza mbuno nze nja kubunywa era bunywa una Minaji bwe yasuula mu mmotoka tiyaziwona yekka n'omwana we akyaliyo ku gundi okukebera ku gundi ya Jojo kyamulabako my friend wandibadde olina example nyingi z'olabira nako ne mutatuleekaanira mu George ne Hiruda beekyayi so mukwano nze nkubulira nga galo kyalodi munnange if you're to move on this time move on ekira ebintu by'okutiisatiisa ng'omusajja niweewa obutwa ne bakunutwala ekiruddu ne bakutwala mu bufamasi olala ojja kufiira ddala ate tukuziike tukwerabire bano batabani bafalawo si ye muntu gwesolokera ku bakyano n'osibako embeera Uncle George tuuse n'abikwowa mukwano ebyo kumutiisatiisa nze neewa obutwa kyova olaba mutumanyiiza kyova olaba nti kati yatuuka ekiseera n'alabanga primary talina amakulu kubanga mumwefuulanga mbuziba naye wakyawa netta n'alowooza wa kitalo Minaji we yakuba mu mmotoka taliiwo wali yajesuulamu ne bamulekawo nawe no sagala kwogera bingi ate mumbakire nnyo kuba mumanyi I know you more so don't try me just ignore my message bwe wulira nga tekukoledde mwembi ababiri bwambu ababiri bano tebakyakawataganirako ddala kakati Hindu ne Geosteady ababiri bano bazebeeraga omukwano gw'ekimimete ex nga waali mwana muwala Prima Kadashi mama w'abaana b'omukulu Geosteady bambi Prima Kadashi we yawuliranga ekivulu kya Geosteady ng'agenda munnange si kibi kusupportinga ex si kibi okugenda amaaso n'okubanga omuntu omuwagira omulaga omukwano omulaga nti munnange newankubadde biri tebyayitamu bulungi naye okusupportinga musically nja kusupportinga kakati mwana muwala Prima Kadashi we yagendanga ku mukolo Geosteady n'ayogera ate n'amala n'asiima Hindu Prima Kadashi ng'awulira asiriira era tujjukira bulungi nti waliwo ekivulu ekimu Geosteady kye yaliko bambi Prima yadduka emisinde abantu ngabamumbuza Prima Kadashi obadde ki kwegamba nga mwana muwala takyabitegeera ng'awulira ddala bambi omusajja ayogera ng'awulira musensera mu bwongo kuva mu bwongo paka ku kigere nga tabitegeera bambi mukazi wattu nga kyasobola kwe kubanga adduka okulaga nti munnange abintamye naye nga mutima muli amanyi nti afa kakati amawulire agaliwo kigambibwa nti Geosteady ne Hindu bandibanga babiri bano bagenda ku separatinga bandibanga batandise obutakanya abulagira ddala nti ababiri bano bagenze masono kubanga bayombamuko buli omu ne yeesatulula ku munne kwegamba buli omu yeyawula ku munne oli ne yeekutula ku munne unfollowed each other on social media tujjukira bulungi nti Hindu yayingirawo oluvannyuma lwa Prima Kadashi era waliwo amawulire agaliwo agookya mbu Hindu ye yali mabega w'okusaanyaawo amaka g'omukulu Geosteady mbu ye yali mabega w'okubanga Geosteady yaseparatinga naani ne Prima mbeera mbu Hindu yali yeemolera ku musajja nga yeekoza kwegamba mbu banne baabwe baali nga bamanyi nti muntu omulala ye yaleetera Prima ne Geosteady okuseparatinga mbu naye baakizuula mbu Hindu mbu kakati Hindu yatabula amaka g'abendi ago ge mawulire agaliwo olunaku olwaleero we twogerera munnange ekintu oyinza okubba omusajja w'abendi ng'omanyi nti obbye nnyo nawe ne bakukuba ekibaati ne bakugoba n'okafiiringa omusajja asuulawo omukazi omulala ku lulwo ajja kusuulawo agende n'omulala ate omuntu ayawula amaka g'abendi essaawa yonna basaanyaawo gagge kennyini What goes around comes around. Amawulire amala ge tulina ge mawulire aga mwana muwala eyavuddeyo n'atugamba nti munnange ye enviiri asibaza mitwalo 15
Era omwalo ono atrendinze nnyo ku social media week ewedde nga yabadde ayogera ku kintu nti omukazi agenda maaso yeeteeka mu ssente emitwalo 3 ate gwe n'omuwa transport emitwalo 5 nga zo kulaba enviiri za 15 enjala makeup emitwalo 7 engoye zayambadde n'apangisa ubba emitwalo 3 aze ku date ku meetinga musajja gwe n'omuwa transport w'emitwalo 5 kwegamba really golaba bikwatagana kakati mwana muwala yavuddeyo n'atabukira abasajja n'agamba nti bandi mutwaleemuko ku magezi omuntu agenda n'akola akaviiri ke ak'ebbeeyi mitwalo 15 n'agenda n'asiiga enjala n'ateekako artificial kwegamba n'anyirira omwana n'ajja ng'alinga akakookoko okitegeera obwala bw'akakoko kwegamba n'ajja ng'abunyola bulungi ng'anyirira neyeteekako ka makeup ke nga toyinza nakulaba akalabe yadde ka dot omwana ng'akoze ka face makeup emukyusiza yenna anyirira alinga ekyokulya kyokka gwe n'omuwa transport emitwalo 5 kakati mwana mwala ono yagenze basaluka nga atabukira ku social media kati gye buvuddeko yayongeddeko n'agamba nti we mubanga musazeewo okumuvinga in ne boyfriend wo ne mutandika okubeera mwenna kyokka ate nga mwenna mukola muyiya ssente sebo gaayi mutuuka ssaawa 2:03 ekiro gaaya ayagala omufumbire emmere really omwana w'omuntu akomyewo akooye otandika okuyingira ekiyungu mba olwokuba you moved in kakati mwana muwala Mama DS Kitchen yavuddeyo n'amwanukula n'agamba nti tewali kintu kimuwa essanyu ng'okufumbira omwami w'emmere era wamufumbira emmere ate kyongera okumuwa essanyu okutuula n'amulaba ng'emmere agirya n'agamba nti teri kintu kinyuma ng'okufumbira omwami gw'oyagala ennyo ate emmere n'atandika okuba ng'agirya ng'omulaba nga ekituufu kiri nti munnange bonna batuufu olw'ensonga nti omu okomawo okwoyo oluusi nga tolina n'amaanyi gayingira kiyungu kufumba nga go ge mazima nga amaanyi teri nga tosobola kufumba naye nga n'omulala mutuufu teri kintu kisanyusa ng'okulaba ng'ofumbidde akamere bebi wo n'akomawo n'akalya kwegamba ate nakutta bulungi n'akula n'abeerawo nga everyday omulaba ali emmere ali healthy kwegamba olabira ddala nga bambi Katonda yakuwa kibebi ekirungi ate ng'okiriisa bulungi kakati amawulire amala ge tuyina ge mawulire aga mwana muwala Martha K mukyalo no alina eddiiso eddungi kasmile kyekyo Katonda yamuwa ekizibu kiri kimu tayagala kusetolinga amawulire ge tuyina aga Martha K yavuddeyo n'akomentinga n'agamba nti biiru gyakozeseza olunaku olwaleero biiru miliyoni 3.2 Martha K yavuddeyo n'agamba nti yagenze out neyeteekamu ku ssente naye ng'aspendinze miliyoni 3 kakati yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti our bill tonight was mad. One thing I can tell you is that life is so much better with money. Let's make money, but dear, good night. Bwatyo Martha K yatuyisizaako kibiiru munnange omuntu ali munoonya akasente takalaba ye Martha K biiru ya miliyoni 3.2 kyokka ate ng'alabira ddala muna ekiro kimu miliyoni 3 wiiki namba ziri mu miliyoni 2 mu meka. Stay tuned and don't forget to subscribe.